Oli ku There Is Still Hope chano yesuubi. Kulamusako yonna gy'osinzira okutulabira kitundu kyaffe kyakubiri ky'amakya olwaleero kama tukwebaza kubanga oli mulungi tukuwa ekitiibwa n'amatendo twaniza omwoyo omutukuvu okutuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu buli atulaba n'addamu nti amiina era amiina ddala. Kakati njala tulabe ebintu 12 by'oteekeddwa okukola obeere n'obulamu obw'omwoyo obunywevu. 12 elements which make up your spiritual rank strong. Nti ebintu 12 ebireetera okuba nti level yo mu mwoyo nywevu. Onyweza otya level yo mu mwoyo oba eddaala. Maye musala mwoyo bwe mayi n'eddaala lyaliko. Kakati eddaala eryo otalinyweza liragaya n'ogwa. Kati bintu ki ebyo 12 eby'omugaso ennyo bw'obanga ate onywako eddaala ly'otuukako mu nsi ey'omwoyo. Ekisooka prayer life. Okusaba kikulu nnyo era ng'onoobako eddaala ly'otuukako mu nsi ey'omwoyo olina okuba ng'oli musabi. Ensi ey'omwoyo tulina ekizikiza n'ekitangaala, zombi zirina spiritual rank. Kati eri mu nsi ekizikiza nze gye naliko basaba okuba tebasabira mu linnya lya Kristo ninga basaba ate ebya siriyasi ate ebbanga eriwera. Kati sitaani takwagalangako olinnyeko level ove ku level emu obeeko level endala gy'otuukako mu nsi eyaki mu nsi ey'omwoyo. Kyova olaba aba agenda kuleetera prayer life y'okukka. Buli prayer life yo wekkirira eddaala ly'obaddeko oba lanka gy'obaddeko esebengerera n'efuuka nnafu. Okakana ng'okoze eki oseseetuse ovudde ku level eyo ate ozze ku level ki level endala. So okusaba kintu kikulu nnyo woba onoozimba eddaala ennywevu mu nsi ey'omwoyo. Ojja kusoma Abasosolonika ekisooka 5:16 paka 18 tulina okusaba obutakola ki obutaweera. Ekyokubiri, how often do you read and study the word of God? Kubanga njagala okitegeere kino, okusoma Bayibuli kirala n'okuyiga to study the word kirala. Kali most cases ffe batu encouraging read the Bible. Okusoma kirala ne okuyiga Bible ogigenda buziba. You must study it. Era wakako wekizikiza balina Bible zaabwe balina obutabo bwabwe bwe basoma obubaleetera okuba nga bayita amaanyi n'ebirala oba musoma bulijjo babuwa obudde. Kakati naffe nga tunaabaako eddaala ery'amaanyi ennywevu mu nsi ey'omwoyo tulina okuba ne kye tuyita time to read and study the word of God. Kitegedde osoma Yoswa 8 kino ekitabo eky'amateeka tekikuvengako okifumiintirizeeko. Okufumiintiriza mu luzungu kita meditation kikutwala buziba okitambulirengamu kinaakulungamya onooba prosperinga oba succeedinga. So one of the principles gye tusobola okuyitamu ne tukulaakulana bwe kubanga ekigambo kya Katonda tukinyweza ne tukitambuliramu. So buli w'osoma ekigambo kya Katonda n'okiyiga study it. Kigambo kya Katonda ye Katonda mwini. Yokaana essula esooka ga mu lubereberye waaliwo ekigambo ne kiba awali Katonda, ekigambo kyali Katonda. Kati nga tunaanywerera ku
ddaala oba ng'onoonywera ku ddaala lyoliko oba osukulume nawo, olina okuba nga oyiga ekigambo kya Katonda n'okukisoma. Ekyokusatu, you are fasting live. Osiiba kyenkana kitya? Santaja nnyo okusiiba kuba nga kuli mu birowoozo byo nga tekukulembeddwa Katonda. Kuba waliwo ennaku zino tuvola nti sitaani n'ebigere awanika mu bbanga. Abantu bafudde ebirwadde nga biba bireetedde. Alesaazi, kansa, okitegeera. Okusiiba olina osiiba naye olina okuba ng'oluŋŋamiziddwa Omwoyo wa Katonda. Naye ennaku zino abantu bapera eri YouTube neerangira okusiiba naye. Eno YouTube neerangira okusiiba, eri kyaki neerangira okusiiba, ali ali busy body. Abatannamalako zina ate nababawa erangira nayo n'aziyingira. Kakati olina okuba ng'oluŋŋamiziddwa Omwoyo wa Katonda n'akuwa ensonga lwaki osiiba, y'ogenda kusiiba otya, kuva ssaawa mmeka okutuuka ku ssaawa mmeka. Eri mu Bwakabaka obw'ekizikiza basiiba. Okitegedde? Basiiba. Osoloozi b'emyezi 6 ffe twanze nali nga kyaliyo nagisiibako. 6 months. Alali omuntu asiiba 6 months naawe okwona food every day. Olina omusawala Musa Omwoyo. Era ajja kuwanulayo gy'oli akubbe wansi nga tolinaako wadde okwerwanako kuweerwanyeeko. Kuba ye ali committed eri Mukama we. Amuwadde amaanyi. Kati daawe oba olina okubeera committed eri Kristo akwata agasukkulumye ku gali. Bw'osoma Matayo 17:21 agamba ebyengeri ng'ebyo tebiyinza kuvaawo atalikola ki? Kusaba ate nakusiiba. Ensonga ey'okusatu bagita your relationship with God. Enkolagana yo ne Katonda nayo ekola kikulu nnyo kuki kulanka oba ku level gy'oliko mu nsi ey'omwoyo. Enyweza bw'oba tolina nkolagana na Katonda era level yo gy'oliko mu nsi ey'omwoyo ebeera yegeyege. Saawa yonna oba oli ku kalebero bekakola ki kakugwa. Buli lw'obeera n'enkolagana ne Katonda kuba ye yakulinyisa level si mwana wamu. Kuba ku level z'ennaku zino bw'ojagala Bible College oveeyo bakube bishop n'ebiki. Twogera ku spiritual ranks, tuba twogera ku spiritual ranks toleeta wano ba reverend, toleeta ba bishop, manya ba pastor. Spiritual ranks terina ebyo bitiibwa. Oba okutuuka mu kanisa nga aere kanisa asha oba omuntu atuula eri emabega ate mu nsi ey'omwoyo ali ku level ya waggulu nnyo n'okusinga pastor asumba ekkanisa. Kakati enkolagana yo ne Katonda nayo ematalinga nnyo okukunywereza ku level gy'oliko sinakindi okubanga ate oyongezebwa ki level n'ogenda ku ndala. Osoma Yakobo essuula ey'okuna n'olunyiriri olw'omunaana Bayibuli egamba etya? Egamba weeti musemberere nange n'abasemberera. Cleanse your hands you sinners and purify your hearts you double-minded. Buli we tusemberera Mukama atusemberera. Buli we tweyongera okujja gy'ali mu nsi ey'omwoyo tuba banywevu. Okitegedde? Naye tunamusemberera tutya? Cleansing our hands. That is repentance. Kubanga ebibi bye bitwawula ne Mukama Katonda. Abaza okuvaako nga tolina kibi ky'okoze. Naye bwe tutambula mu bibi nga bitwawula naye nga tweyongerayo nga tubula. Kati buli we twerongoosa ne twenenya tumusemberera. Yola agamba cleanse your hands you sinners and purify your hearts you double-minded. Kati ekibi tekisobola kukkiriza kubeera ku level eyo era Sitaani kyagenda okukozesa nga n'akuwanulayo kweyo level ebadde ey'amaanyi agifuule yegeyege. Sinakindi okumikirize ng'oli kuki? Oli kuddimwa. So relationship ne Mukama Katonda
nayo nkulu nnyo ate mu lugendo luno lwe tutambula. Ensonga endala obedience. Obedience bwetwaze buwombeefu kimanyi alaso okunyambako awo. What is obedience in Luganda? Obuwombeefu, obwetwaze, n'ebifaanaganako ki? N'ebifaanaganako ate weebityo. So Bible etugamba okugonda, obedience kwe kugonda. Okugonda kusinga saddaaka. N'onooba mujeemu otya n'owangayo mu maaso ga Katonda so nga ng'oli mujeemu. Ojja kuba tolina ky'okoze. So Sitaani yatuleetera obujeemu atera atuseseetule mu kifo kye tulimu, atukube mu kifo kye tutateekeddwa kubeeramu. Osoma ekitabo kya katugenda mu Peetero ekisooka 1:14. Peetero ekisooka 1:14 agamba, so as obedient children, not conforming yourselves to the former lust, as in your ignorance. Obujeemu buno butuzaayo mu busibe. Otambula mu bujeemu butuseseetula ne butujja mu kifo kye tubaddemu ne butuserengesa nga butuzaayo Misiri. Kati okugonda kukwongerera ddala okusemberera Katonda n'okwenyweza mu nsi ey'omwoyo ne ku level gy'oliko sinakindi okuba nga ate osuumuusibwa okubeera kate level gy'ogendako mu nsi ey'omwoyo. Kiringana ne ku mirimu gye mukolera oba nga oli mujeemu eri boss wo tasobola kuwa promotion. In fact n'ekifo ky'oleka asobola okudimootinga n'akusala ekifo n'odda wansi oba n'akusala omusaale. Naye buli obeera omugonvu eri mukamaawo, Buganda ebintu biba bijja tutambula ki bulungi. Ensonga bagita repentance, okwenenya. Omanyi abamu ku ffe ddala ezo ekkanisa ezo kibaka ekiyole kitwale kiriwa simanyi naye gwe baka. Okitegeera? Ezo ekkanisa zisinza n'otusirwaza. Zikugamba Yesu ebibi yabifiirira byonna ate nga Bayibuli egamba byonna yabifiirira. Kasita olokokawo oti gwerinda bulinzi kugenda kufuga naye. Okitegedde? Manya amazzi ogayiwa mu cupa n'oginyweza bulungi n'ogigira mu bisooto. Ecupa yeesigala ki? Esigala etukula wadde kungulu nkyafu. Then that is wrong. Era ekyo tekigenda kukuyamba kwenyweza mu nsi ey'omwoyo ne level gy'oliko okusigala nga nnywevu. Okitegeera? Kakati okwenenya kuno jjukira ezo lwaki tuseseetuse weewali si wooli ekisaanyi okiwulira nga kiyitirivu kakati kyako baka bubasi kyakusindiikiriza olw'okuba nga twonoona mu ngeri ez'enjawulo. Oyinza obutonoona mu bikolwa, manyi abamu ffenna kye tutunuulidde okwonoona mu bikolwa. Oyinza obutonoona mu bikolwa naye ate n'oyonoona mu bigambo n'oyonoona mu ndowooza. Kati endowooza zaffe bwe zibeera corrupted tuba tugulidde omulabo oluggi era abaagenda tuwanulayo wali waggulu we tubadde atusse wansi. Ate nga ffe tulina okubeera mu bifo ebya waggulu Kristo waatudde omukono ogwaki ogwadde wa Katonda omuyinza ebintu byonna. Kati buli we twenenya Mukama saasira nti tuba tuggala enzigi zonna Sitaani mwe yaliyitidde okuba nga atuwanulayo we tuli we tumufugira aba ayagala atuzze wansi nga yatufuga yatulengera ati. So okwenenya kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omukkiriza naddala muno olugendo lwe tutambuliramu olw'obulokozi. So bw'obeera wonna awantu ekkanisa yonna nga okwenenya tebakitwala nga serious then oli mu kifo kikyamu, ekifo kye bataagalira ddala gwe obeeko okusuumuusibwa kw'osuumuusibwa mu nsi ey'omwoyo
obeeko wootuuka, ove ku level eya wansi, rank ya wansi, obeeko rank gy'otuukako ate mu nsi ey'omwoyo. Ekirala commitment. Repentance ojja kusoma ekitabo eky'emirembe ekyokubiri 7:14 Second Chronicles 7:14. Abantu bange abayitiddwa erinnya lyange singa baneewombeeka ne basaba ne bava mu bibi byabwe, nange naayima mu ggulu nemponya ensi yaabwe. Can you imagine? So you are called by God's name. Katonda yagamba nakumanyanga tonazaalibwa. He knows you very well. Kale bale ngambye point endala bagita commitment. Okwewaayo. Muno olugero lw'obulokozi mu nsi ey'omwoyo temanyi ignorance. Ebyo tebimanyi bino biri wano. Ensi ey'omwoyo temanyi laziness. If you are lazy at your own risk. If you are not committed, gwabimanyi. If you are moving in ignorance, that is you. Wanti oligenda ko olunaku tewali byoligamba Mukama muze saamanya saabitegeera bulungi. Ignorance eri wano ku nsi. In the spiritual realm, there is nothing like ignorance. Kati ensi ey'omwoyo tusuubira okubeera committed. Naye committed ku ki? Kwebyo ebintu byokka eby'obwakatonda. Ebintu ebyo naye alali guno omulembe ebintu ebyaffe ngaffe abantu betwagala ebigenda otuzikiriza ebyo tubiwa obudde. Naawe kimanyi ebintu ebitagasa bituwa obudde nga babiregamba tulyawula ebyo bitagasa okubijja ku by'omuwendo omungi. Naye guno omulembe njagala otunule nti ebintu abantu bibeewaddeyo nnyo ne babeera serious si bya Bwakatonda. Gwetunulira ku kikumi otunulye naawe mu bulamu obwo gwetunulira ebintu byowanya obudde nobirowooza nobanga si bya Bwakatonda ebisinga. Kakati ebyo tebisobola kukukkiriza kubeera na level eggumidde mu nsi ey'omwoyo. Era bwe wakola ne level yegeyege kantu Katonda kati kakukubba ekiku bibyo wali osobola gyokola nga tokyabisobola. So buli wetwewaayo nnyo mu by'Obwakatonda tubiwa obudde kwagala buli kimu kitwongerera ddala okwenyweza mu nsi ey'omwoyo. Engero 16 n'olunyiriri olwokusatu ojja kuba nga ate olusoma mu biseera byo eby'eddembe. Egamba etya? Engero 16 badde kima kyange wano kimpadde endala. Kale engero 16:3 agambye ati agambye what? Commit your works to the Lord and your thoughts will be established. Emirimu gyo giweere Mukama n'ebirowoozo byo bijja kukola ki? It will be established. Mukitegedde? So buli we tutakomitinga emirimu gyaffe eri Katonda gifa gikubwa. Endowooza we buli otagiwa eri Mukama sitaani agikola kutinga. Nsandika okuba nga obala ebibala bitali birungi. Kakati point endala bagiyita persistence, okulemerako. Mu byonna bye tukola tulina okulemerako. Naye okimanyi nti sitaani takwagazangako kalungi era tayagalangako obeere siriyasi n'omulundi n'ogumu. Tubala nti ennaku zino okola ekintu mu kusooka n'obeera siriyasi. Olunaku olusooka, olwokubiri, olwokusatu, olwokuna, olwokutaano nga babivuddeko dda. Okulemerako tetukyakulina naddala eri ebyo ebintu ebya Katonda ate tulemerako. Lala ng'ekigaana biki ng'okita. Ffe tumanyi mbu ebyo Katonda bigenda kubeera nga biseeyeeya buseeyeeya buli okigamba kino nga kibeera. Tumanyi nti waliwo abirwanyisa ye Setaani. Ebintu ebya Katonda bye bikyasinza okufuna resistance.
naye ate birina obuwanguzi kubanga nnyini byo muwanguzi. Kati ye Setaani tayagalira ddala ebino eby'obwakatonda tubiremereko era okigezaako katono ng'okita. Bimeka by'otandise n'ota watandika ekyoto ewaka tekyafa, okusaba wali ozuuka ssaawa 9 tekwafa, wali ogenda ku kyakira nkyawa biki tebyafa, buli kimu kye wali otandise kyafa. Eyo Setaani nno kankubuulire. So nga tunaabeera ne obugumivu mu nsi ey'omwoyo, tubeere banywevu nnyo, tulina okuba ne kye tuyita persistence in God's work. Ojja kusoma ekitabo ky'Abagalatiya essula ejja kubeera ya 6 olunyiriri lwa 9. Katulabe Bible kikyegamba. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Tetukoowa oba tetulekera okukola bulungi. Mu kaseera akatuufu ako ojja kubala ebibala kasita imago tegunafuuwa tegukoowa. So emu ku ngeri gye tusobola okubeeramu strong mu nsi ey'omwoyo kwe kubanga tuli persistent ebyo bye tukola. Ensonga endala gye tuyita endurance. Ebintu ebimu olina okukkiriza ne bibaawo oba ne biyitawo. Abamu tetwagala endurance. Tumanyi nti buli kimu kijja kubeera seeyeeya. Tulina omuweereza musanyu, waliwo ebiro ng'ogenda kubeera musanyufu nnyo. Olwo weerabire nti ne mu nsi mulimu ennaku. Omuntu agambe banaye noonyezaayo omutwalo gumu wiiki namba gumbuza oseke ogambe ne gwe kiba omuntu kikola muti okubulwa nsente. Yagala naye ndidde mukene antamye ogambe mukene akyaliyo ku nsi. Eyo sizoni gyeri ate sizoni etuuke muganda yange ne mukene omufuna. Bw'olina kutobera ddala. So sizoni ezo gye ziri mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Okitegeera gye ziri. Kati Katonda akusuubira nti gwe okubeera n'obugumivu mu nsi ey'omwoyo. Eyo level gy'oliko balanka gy'oliko nga toyugumizibwa bya kisirusiru ebyo. Olina okuba nga omanyi okuyita mu buli mbeera yonna. Pawulo yatugamba nti nze kati manyi okubeerawo mu muyiika ate ne mu kubulwa. In abundance and in lack. Kati abamu awo wetuviirako. Nti trials we zijja nga mbeera ya kugezesebwa kaseeyingirawo weeti we papa ng'okibuuka saagala awo ng'odduka. We bibeera birungi ng'olemerako, we bicyankalana ng'odduka. Olina obeera nga olina bibeera amate obiremereko oba bitambula bulungi oba tebitambula bulungi. Tunowereza Katonda mu mbeera yonna, mu bbulwa ate ne mu muyiika. So endurance is more important. Sitaani ajja kujja ayugumyemu alabe naye buli w'olemerako n'ogamba no matter what's coming sigenda kukita. Ne bizinesi eza bulijjo mu bulamu bwaffe abamu waliwo bizinesi we yayuuga, amaka gayuuga, buli kimu kisobola okuyuuga nga sizoni oluusi eba trial okuva eri Katonda, oluusi eba attack okuva eri omulabe, naye buli w'olemerako awo ogenda kubeera muggumivu mu nsi ey'omwoyo. Yakobo 1:2-4, James chapter 1 verse 2 to verse 4 egamba weti, My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Inti sanyuka buli woyita mu kugezesebwa okw'enjawulo. Kitegeeza togenda kuyita mu kugezesebwa kumu okwenjala okw'okubulwa leeta. Various ebigezesebwa birina kuba bingi
naye byonna buli w'obiyitamu sanyuka. Knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So okugezesebwa kutu perfectinga, kutuleetera okubanga tusaanira. Kale awo nnyo tusome waliwo era element endala kye bayita patience, obugumiikiriza. Asanga tetuli bagumiikiriza, tituli bagumiikiriza. So Mukama nga tanga ononyayo plan B. So you know point eri awo. Endala worshiping God, praise and worship. Bandi Mukama tumusinza nga ayina byatuwadde. Nakuwa embaga okwera ku church, nakuwa omulimu wewa kugoba mama mwezi mulambe ebiri nga church tomanya na bifaayo. Naye atusuubira nti sitaani kyatayagala nti wano mu kugezesebwa, wano mu kulumbibwa, tayagala osigale ng'ogulumiza Mukama, kubanga buli w'oyongera okugulumiza Katonda mu kugezesebwa okungi, Katonda ajja n'alya n'agulumira. Okitegedde embeera ebaddewo n'agisaanikira n'agimira webubu. Aleza n'ayagala mu kugezesebwa mu bulumbaganyi kubeere mu kuŋŋaŋŋala, beerawo weemulugunye, oyombe, wejjuse, okole ebiki byonna by'ayagala. Katonda tumwebaze bwebaza ng'alina akuwadde akateeteeyi, akuwadde akasimu akapya, alina kyakuwadde Mukama. You are holy, you are worthy, we praise you, we glorify you, holy is you, lelele, teri akwenkana, n'omuyite kitibwa ky'amawanga, kitibwa kya lelele. Akuba naye wano nga kiri bubi. Kakati ebintu ebimu ebisobola otunyweza mu nsi y'omwoyo nebita kusinza na kutendereza Mukama mu mbeera yonna. There is power in worship, there is power in praise. Kale ojja kusoma Yokaana 4 ebbaluwa enjiri 4:23 paka 24, 4:23 paka 24. Anoonya naye batono abo bamusinza mazima ate ne mu mwoyo. Point na bagiyita forgiveness, kusonyiwa. Eyo bunch singa tuli wala naye ekikyakusibye kiri ekyo kusonyiwa. Abantu bonna basibye ku miti, omutima gwolina okuwa Katonda, osibyeko abantu, bajjajja, basenga, emikwano, abooluganda, omwami, abaana, buli omu niyakukola akantu akatini kati niyakusoza niyatakubuuza. Bannange ofaaki okusonyiwa. Let me tell you, kimala balaki kanisa tezibabuulira bwe tuba tunoonya deliverance, okusonyiwa n'okwenenya bye bintu ebibiri ebikyasingidde ddala okwanguya okusumululwa kw'omuntu. Neba n'akusabira mu nnimi naye nga muggwe mu mutima gwo oganya okusonyiwa oba oganya okwenenya, jakuba badagira bwereere. Neba n'akuwa obunnabbi nti gwe next Jesus. Otegedde? So tulina sitaani atuleetera okuba nga tetusonyiwa. Bwe tuba nga tetusonyiye tuba tuliko okunenyezebwa, kuba yagamba we tutalisonyiwa naye talitusonyiwa. Era Pawulo mu Baluumi 12:19 atuwoninga nti tetuwoolera, vengeance belongs to God. Naye lwaki abantu abo bokyabasibe ku mutima onoonya wewesasuliza? Naye Mukama agamba yennyini yasasula. Katugenda kubeera ku eyo level n'egyobaddeko ogwe wansi, kubanga buli wonoolaba akunyizizza
abadde ali mu mwoyo ogenda kudda mu mubiri ng'osinza Mukama tukuwa ekitiibwa. Olaba yakubbako omusajja ayingira Mukama Katonda singa ladde emukubiraawo singa aba atambula neekoona ku pavers era n'ageza yeekoona ku pavers awo n'oluyimba okyusa weebale kulwana nga ntalo weebale kulwana n'empangula lwakuba agudde lwana n'empangula Yesu lwana n'empangula sitana lwana n'alemererwa sitana lwana weebale kuba nange bakuba omulabe wali agudde era oyabeera kueyo level mu kusinzaawo oba n'okukka wansi. Ekinaasembayo olwaleero faithfulness. Tulina okubeera abeesigwa. We must be faithful stewards. Abeesigwa Mukama yalina byatwesigisa tulina kubeera beesigwa ddala. Ojja kusoma Abakolisi ekisooka 2. So obwesigwa kikulu nnyo. Sitaani eva buli lunaku ayagala tubeere unfaithful eri Katonda. Afune watunywereza, afune watwakyuzingira, okitegeera aleete condemnations muffe. So tugezeeko okubeera beesigwa oyo yatutuma kuba mwesigwa. Naffe tulina okubeera mwesigwa mu ngeri yonna. Kale gwe yakatwegattako nkugambye biri bintu 12 oba 13 by'oteekeddwa okukola obeere w'amaanyi mu nsi ey'omwoyo. Ekisooka prayer life ensaba yeri etya. Ekyokubiri how often do you read and study the Bible? Bible okugisoma n'okugigenda ebuziba okikola otya oba ng'obudde obumalira ku TikTok. Ekyokusatu your fasting life ensiiba yeri etya. Mwezi gumwaka guweddeko tosiibye. Ekyokuna relationship with God. Enkolaganayo ne Katonda naye matalinga. Ekyokutaano repentance okwenenya kikulu nnyo. Ekyokutaano commitment. Commitment oba kyekyo mu Luganda be committed n'okubanga olugano ojja kunnyambako. Ekirala persistence okulemerako. Ekirala endurance. Beera yonna olina okubanga osigala osinza Katonda mu bulungi ne mu bubi, mu ssanyu ne mu maziga, mu kubulwa ate ne mu muyiika. Ekirala patience obugumiikiriza. Ekirala worshiping and praising the Lord mu kusinza ate ne mu kutendereza Mukama. Ekirala forgiveness olina okubanga osonyiwa. Naddala ekyo kye kitulemeseza okubaako wetutuuka. N'ekinaasembayo faithfulness oba obwesigwa. Wali ku TikTok eyo vidiyo mu bulambulukufu n'ebyandiikibwa byayo ojagenda ku mukutu gwaffe baguyita there is still hope. Wakyaliwo essuubi. Kati kampumulemu katono. Wenkomawo ngenda kujja nkulage twalumbanga tutya abasumba n'abaweereza. How devil agents attack pastors and ministers. What do they consider? Biki bano abakozi ba Setaani be batunuulira ennyo abagenda okulumba omuweereza oba omusumba. Bikulu nnyo era weetaaga okuba nga ate obitegeera bijja kukuyamba. Funa Kristo gamba Yesu webaza olwaleero bansazeewo ku bulamu bwange era omulokozi era Mukama waabwe. Onsaasira obutali butuukirivu bwange onaze n'omusaayi gwonnongoose okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Subscribing, liking, sharing, comment section weeri okubanga ate otuwa endowooza yo. Kale kanetolemu ku katono kankomewo. Shalom.
Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.